Kale weewaawo omulungi atuwuliriza naawe atulaba Kampala Media TV. Njagala okubuuzaako mu ngeri ey'ensuso nga nkugamba nti weebale nnyo, weebalire ddala gwe wenna alina gy'otuusaako engalo muganda wange, okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okulabika nga ovaayo ate mwana wa maama mwana wa taata n'olabika nga okola emirimu mu ngeri ey'obwesimbu. Abatannaba kulabika nga osubscribinga muganda wange mwannyinaze nkukubiriza okulabika nga osubscribinga osobolere ddala okugoberera amawulire ge weetaaga okumanya ag'ensonga weewaawo ag'omuzinzi ate mu ngeri oba oliawo ekwanguyiziddwa. Mikwano gyaffe abasinzira emitala w'amayanja mwebale nnyo, nammwe abasinzira wano munda mu ggwanga erya Uganda ate kye mukola kya muwendo nnyo nnyini ddala. Saagala ndabike nga nkulwisaayo wakati nga tukyali mu mbeera ey'Abannayuganda okwogera obwama ku kino ne kiri ku nsonga ez'enjawulo, bassebo ne bannyabo, ekijiiko oba ttipa eriko beeyodde, weewaawo eriko beetikkudde n'eyiwa ku bifo by'eŋŋamba bino ebyobwa permanent secretary oba ky'oyinza okuyita PS mu lufuutifuuti. Jjukira ggwe omulungi awuliriza, buli kitongole kyonna kirina okubeera n'omuwandiisi ow'enkalakkalira alina okulabika nga avunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo oba oliawo ze ŋŋenda okulabika nga nkulombojjeza. N'olwekyo kya tteeka nga buli kitongole kyonna ekya gavumenti we kiteeka okuvaayo ne kibeera ne minisita, kitegeeza bassebo ne bannyabo buli awali minisita wateekwa okubeerawo omuwandiisi ow'enkalakkalira oba mu luzungu gwe nayise permanent secretary. Wabula era n'obutaawukanako emirundi emirala gyonna nga bwe kitera okubeera, omukulembeze w'eggwanga lino Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni y'alina obuyinza bassebo ne bannyabo obulonda ba permanent secretary wano oba abawandiisi ab'enkalakkalira kubanga bategeeza kinene nnyo mu minisitule eyo gye baba bagenda okukolera. Kaakati njagala nkulage enkyukakyuka empya, engeri gye zizzeemu. Njagala nkulombojjere ani gwe bataddewa, ani muwandiisi ow'enkalakkalira mu kitongole ki, oba oliawo osobolere ddala okulabika nga omutegeera gwampuliriza naawe andaba butereevu wano Kampala Media TV. Baana ba maama, nga sinnaba kulabika nga tugenda butereevu okuwa ku bawandiisi ab'enkalakkalira abajja, nzikiriza nsooke nkutwale kugamba nkulage omugaso ogwa ssaabawandiisi oba n'abawandiisi abalondeddwa gw'alina okulabika ng'akola mu minisitule. N'olwekyo buno obuvunaanyizibwa bulijjeno oba oli ali mu kitongole ki, oba kya bya buvubi oba kugamba oba kya bya tekinologiya oba kyaki, ateekwa okukola obuvunaanyizibwa bwe bumu ne munne mu kitongole ekirala oba oliawo bw'avaayo n'okulabika nga akola. Emirimu emikulu egy'abawandiisi bano ab'enkalakkalira, ekisooka ebimu nja kugezaako mbikugambe mu lulimi olufuutifuuti oba oliawo ngezeeko bivuunula mu ngeri era esoboka ebinaaba bisoboka. Omulimu omukulu ogusooka gwa supervising oba okulondoola. N'olwekyo bano bateekwa okulabika nga balondoola emirimu egiba gikolerwa mu minisitule eyo. Kankwanguyize bwe nti kubanga ndowooza ngezaako okukubuzaabuza. Njagala nkuweeyo ekitongole kimu ky'omanyi obulungi kye tugenda okukozesa ng'ekyokulabirako. N'olwekyo nze wenjogera obuvunaanyizibwa gw'okwata kitongole ekyo n'oteekawo obuvunaanyizibwa n'otegeera permanent secretary kye mba ntegeeza. Kaakati katugambe omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule gye mumanyi obulungi
ey'ebyobulamu, Ministry of Health, era nga omuwandiisi waayo abaddeko okusinziira ku kunoonyereza kwange, era ngenda kukubuulira oba kaakati akyaliko, kubanga asobola okuba nga akyaliko, asobola okuba nga takyaliko. Ono ye Dr. Diana Atwiine abaddeko omukadde. Kaakati gwe buli buvunaanyizibwa bwe njogera mu mutwe gwo teekamu Dr. Diana Atwiine. Ndowooza tugenda bulungi abalabi baffe. Nkutegeezezaako supervising oba okulondoola, kaakati tukozeseza ministry y'ebyobulamu, n'olwekyo nze buli kye nkugamba nga gw'oteekawo ministry y'obulamu, oba nze nsobola oteekawo ministry y'obulamu ne nkugamba n'obuvunaanyizibwa. Omulimu gwe nkusoose okugamba gwe gw'okulondoola emirimu egiwa gikolebwa mu kitongole ekyo, okugeza nga bwe nkugambye okulondoola emirimu egikolebwa mu ministry y'ebyobulamu. Omulimu ogwokubiri coordinating oba okulabika nga ogatta obeera kayungirizi, monitoring obeera kalondoozi ng'olondoola, and controlling all the activities of the ministry department. Na buli kintu kyonna buli kikolebwa wakati mu ministry eyo, kati nakuwadde ekyokulabirako ebyobulamu, buli mulimu gwonna activities ezigenda munda mu ggwanga zonna activities omuwandiisi w'enkalakkalira y'abavunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obulala bwe njagala okukwongerayo tukyagenda mu maaso, kuno kuliko managing and accounting for resources, kwegamba engeri y'enkwatamu y'ebyensimbi n'ebyembalirira, formulating of strategic plans and coordinating of multiple function areas, okulabika nga oleetawo enteekateeka empya oba ze tuyise plani, n'okulabika nga ozikoordinatinga oba nga ozikubiriza mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo. Tujja genda mu maaso, tendering advice to the responsible minister in respect of the business of the ministry or department, kwegamba omuwandiisi ow'enkalakkalira gwampuliriza naawe ndaba bulungi, obumu ku buvunaanyizibwa bwe obulala bwe bw'okulabika nga kwegamba abamuwi w'amagezi eri minisita oyo abalondeddwa mu minisitule eyo, okulabika nga emirimu gy'ekitongole oba egya minisitule oba egya department gisobola okgenda kannabwala. Tukyagenda mu maaso, initiating implementation of policies of the government. Ono omuwandiisi ow'enkalakkalira gwe nkubuulira avunaanyizibwa mu kulabika nga ateekesa mu nkola poliisi za gavumenti oba amateeka amapya agaba gabagibbwa, n'alabika nga gateekebwa mu nkola. N'olwekyo wabaawo ekintu kyonna ekikyusibwa gwampuliriza naawe ndaba, onaavaayo n'alabika nga afuba okulaba nga bino biteekebwa mu nkola. Ensuring proper expenditure of public funds in the ministry or department. Ono akakasa nga ensimbi wakati mu ministry eyo gyalimu oba gyalimu omuwandiisi ow'enkalakkalira kwegamba ebyensimbi n'ensaasaanya bikozesebwa bulungi. N'olwekyo wabaawo ensimbi zonna ezifulumya oba palamenti oba akakiiko konna ne kagezaako fulumya ssente, katugambe nti nno palamenti efulumizza biliyoni 10 mu kisaawe eky'ebyobulamu, omuwandiisi ow'enkalakkalira ateekwa okufaayo okulaba nga ssente zino zisaasaanyizibwa bulungi mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa, era singa wabaawo ensobi yonna egezaako okukolebwa wakati mu nsimbi zino oba obukuluppya oba obuli bw'enguzi, bassebo ne bannyabo, omuntu aba ow'okubuuza kajijjoji w'ebibuuzo yabeera omuwandiisi ow'enkalakkalira. Ng'ekyokulabirako era kyensobola okukuwa gye buvuddeko, palamenti we yali egezaako okuvaayo ng'ekunya omuwandiisi ow'enkalakkalira Dr. Diana Atwiine ku ssente obuwumbi 29 obwakuŋŋaanyizibwa bannayuganda wakati mu muggalo ogwasooka mu ngeri ya donation wa Prime Minister. Ndowooza tuli wamu. N'olwekyo ono aba avunaanyizibwa okuwa embalirira, buli 10 kya ssente kyateekebwawo kyakola ki, kyakola ddi, kyasalibwawo kitya, mateeka ki agaagobererwa okulabika nga ensimbi ezo zivaayo okusaasaanyizibwa.
obuvunaanyizibwa bwe njagala okuwaako obusembayo nkutwale butereevu ku bawandiisi abajja kwe kubeera nga creating and promoting a good image of the ministry or department. Ono avunaanyizibwa okulabika nga akuuma ekifaanani eky'ekitongole ekyo kyakulira kyalimu ng'omuwandiisi ow'enkalakkalira kwegamba n'akuuma ekifaanani kyabwe obutagezaako kwonoona linnya lyabwe oba obutagezaako kubiyisa mirimu gyabwe. Gwampuliriza. N'olwekyo ndowooza ngezezzaako kutwala nkusiigiddeko ekifaanani ku buvunaanyizibwa obw'omuwandiisi ow'enkalakkalira. Katweyongere mu maaso. Nyongera okulaga abawandiisi abajja. Mu kiwandiiko kye tufunyeeko kopi gwandaba naawe ampuliriza okuva butereevu mu State House kigamba olw'obuyinza obumpeebwa ssemateeka President article 174 akatundu kakubiri mu Constitution eya 1995 kitegeezagana amateeka we gaabagibwa aga Republic of Uganda. I hereby appoint the following permanent secretaries as indicated. Omukulembeze w'eggwanga agamba nti ndi wano okulabika nga nnonda abawandiisi ab'enkalakkalira nga bwe mbirambise wano. Guno muliro gwennyini. Baana ba maama, guno muliro gwennyini. Guno muliro gwennyini. Asoose ku lukalala tujja kutandika ne Head of Public Service and Secretary to the Cabinet. Ono kwegamba yakulira ye muwandiisi ow'enkalakkalira mu Public Service era ye muwandiisi ow'enkalakkalira mu Cabinet. Kitegeeza mu Cabinet y'abaminisita yono agenda okuba omuwandiisi ow'enkalakkalira. Bassebo ne bannyabo omukyala atutte ekifo kino ye Luse Nakyobe. Wentandika okulombojeza emboozi ya Luse Nakyobe, nze ng'omukugu agoberera ensonga munda wano mu ggwanga nja kulaga mu maaso eyo gye tulaga kifo ki kyabaddemu naawe ogezeeko okupimaapima. Ojja kukkiriza nti oba bamusudde oba bamuyimusizza. Deputy Head of Public Service and Secretary of Cabinet amyuka Luse Nakyobe, bassebo ne bannyabo ye Deborah Katuramu. State House Controller ye Jenny Barecha. Kaakati wano we wali akakunizo ke nkugambye akasooka. Luse Nakyobe gwe bafudde Secretary wa Cabinet yabadde mu kifo kye bataddemu omukyalo ono gwe nkutegeezezaako bulungi Jenny Bareche, era nga kugamba Luse Nakyobe yabadde State House Controller nga yavunaanyizibwa bassebo ne bannyabo ku nsimbi enkumuliitu ezisaasaanyizibwa mu State House, buli kintu kyonna, amafuta agakozesebwa ag'emmotoka enkumuliitu, obutungulu obugulwa, kugamba omukulembeze w'eggwanga essuuka ze yeebakamu, buli kintu kyonna ky'omanyi ekikwatagana asaawa oluggya lwa State House, omukyalo ono Luse Nakyobe yabadde avunaanyizibwa. Kaakati mu kifo kino mwabadde amaze okulabika nga aggyibwamu. Simanyi oba waawa singa nze kankulekere weesalirewo ebibyo. Katugende mu maaso. Principal Private Secretary to the President, bassebo ne bannyabo ono alidde ogufo guno ye Dr. Kenneth Omona. Principal Private Secretary to the His Excellency the Vice President, mu kaseera kano afuuse omuwandiisi ow'enkalakkalira owa Vice President gw'omanyi obulungi nange gwe mmanyi obulungi, the Right Honorable Jessica Arupo. Bassebo ne bannyabo omukulu Alex Kakooza ye yeetwalidde ekifo ky'okubeera omuwandiisi ow'enkalakkalira
owa vice president. Mpozera okuwaako ku byafaayo ebitonotono kubanga saagala nandage nnyo Alex Kakooza ono abadde muwandiisi gye buvuddeko abadde muwandiisi akaseera akawera mu kitongole eky'ebyenjigiriza oba mu Ministry of Education and Sports. N'olwekyo kaakati avuddeyo asaze eddira obutereevu afuuse muwandiisi ow'enkalakkalira owa vice president. Guno gugenda kunyuma. Njagala nkutwale butereevu muwandiisi w'enkalakkalira Office of the Prime Minister. Ono mu kaseera kano atutte ekifo kino ye Keith Muhakanizi. Omuwandiisi w'enkalakkalira Office of the President. Mu kaseera kano ono atutte ekifo kino ye Yunus Kakande. Ministry of Agriculture, Animal and Industry and Fisheries, Ministry ey'ebyobulimi, ebyobulunzi, kugamba n'ebyobuvubi. Kaakati omuwandiisi w'enkalakkalira ono bassebo ne bannyabo ye Major General David Kyomukama Kasula. Ministry of Defence and Veteran Affairs, Ministry ey'ebyokwerinda n'ensonga abazirwanako atutte ekifo kino omuwandiisi w'enkalakkalira bassebo ne bannyabo ye Rosette Byengoma. Ministry of Education and Sports waliwo enkutegeezezzaako ekifo ekibaddemu Alex Kakooza bassebo ne bannyabo mu kaseera kano azze afuuse omuwandiisi w'enkalakkalira mu kitongole kino eky'ebyensoma ye Kate Lamaro. Kate Lamaro mu kiseera kino bassebo ne bannyabo ye muwandiisi w'enkalakkalira mu kitongole kino ekya Education and Sports. Njagala nkutwale butereevu mu Ministry of Energy and Mineral Development, ebyobugagga eby'omu ttaka atutte ekifo kino. We ngamba ebyobugagga eby'omu ttaka mba ntegeeza ebintu ebyo kugamba ebintu ebyobugagga bye tulina mu ttaka katugeeze ng'amafuta agali wali mu bitundu eby'oyima. N'olwekyo kaakati ngezaako oyiro ebintu golodi ali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wano munda mu ggwanga. Omuwandiisi w'enkalakkalira bassebo ne bannyabo alidde ekifo kino ye Batebe Irene. Njagala nkutwale butereevu mu Ministry of Foreign Affairs, Ministry y'ensonga z'omunda wano mu ggwanga ye Vincent Bagiire. Ministry of Finance, Planning and Economic Development, Ministry y'ebyensimbi okuteekerateekera eggwanga wamu n'okulikulaakulanya. Omuwandiisi w'enkalakkalira bassebo ne bannyabo ye Dr. Ramadhan Ngobi. Ministry of Gender, Labour and Social Development, Ministry ey'ekikula ky'abantu ne kwegamba n'engeri abantu gye bakulaakulanamu afuuse omuwandiisi w'enkalakkalira ye Agre Kibenge. Ministry of Health, Ministry ey'ebyobulamu. Kano kanyomero kanyuma nnyo era kawooma nnyo abangi ke mubadde mwesunga nga we nakutegeezezza nti omukadde abaddeko mu Ministry eno ey'ebyobulamu abadde Dr. Atwiine. Bassebo ne bannyabo era nnyina amawulire oba sijja gayita ga ssanyu oba ga nnaku kubanga nze siina wenfuniramu, naye bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza oba kantwale akakisa kano agwawuliriza amayengo gaffe yonna gy'osinzidde okutegeeza nti omuwandiisi ow'enkalakkalira mu Ministry eno ey'ebyobulamu ye Dr. Atwiine. Kitegeeza ono asobodde okulabika nga asigala mu kifo kye wakati ng'emisumaali gibadde gifubutuka buli kasonda, ng'era oba oliawo y'omu ku bantu ababadde basuubira okulabika nga akyusibwa oba oliawo aweebwe yafeesa endala. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza Dr. Atwiine akyali muwandiisi ow'enkalakkalira mu kitongole kino eky'ebyobulamu. Katugende mu maaso. Ministry of Internal Affairs, Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga. Omuwandiisi w'enkalakkalira ye Joseph Musanyufu, Lieutenant General.
Ministry of Information, Communication and Technology and National Guidance, Ministry ya Teknologia, ebyempuliziganya n'ebyuma bikalimagezi n'okulungamya eggwanga, bassebo ne bannyabo alidde ogufo guno ye Dr. Amina Zawedde. Ministry of Justice and Constitutional Affairs, gyotegeera obulungi ng'ate eno ya muzinzi nnyo munda wano mu ggwanga ku kikwatagana n'ebyamateeka, atutte ogufo guno bassebo ne bannyabo ye Robert Kasande. Robert Kasande kakati ye muwandiisi omukulu alondeddwa mu Ministry eno ya Justice and Constitutional Affairs. Njagala nkutwale butereevu mu Ministry of Lands, Ministry y'ebyettaka, Housing and Urban Development, Ministry y'ebyettaka, ebyamayumba n'enkulaakulana z'ebibuga, bassebo ne bannyabo muwandiisi omukulu mu kiseera kino ono ye Dorcas Okarani. Njagala nkutwale bulungi mu Ministry of Local Governments, bassebo ne bannyabo atutte obuwandiisi obw'enkalakkalira ye Benjamin Kumumanya. Ministry of Trade, Industry and Cooperatives, Ministry y'ebyobusuubuzi, amakolero n'enkulaakulana z'ebyobusuubuzi, atutte ekifo kino ekyokulabika nga ye muwandiisi w'enkalakkalira ye Geraldine Sali. Geraldine Sali bassebo ne bannyabo ye muwandiisi w'enkalakkalira Ministry mu kitongole kino eky'ebyobusuubuzi. Njagala nkutwaleko Ministry of Public Service, ng'eno yevunaanyizibwa ku mirimu oba kugamba emisaala egiweebwa abakozi ba gavumenti oba emirimu gyonna okugaba emirimu. Public Service gye mumanyi nnyo wali, buli muntu yenna gy'amanyi naawe gye mumanyi wali ewandegeya nga weesoga ekibuga ekyewandegeya. Bassebo ne bannyabo omukyala alidde ogufo gw'obuwandiisi obw'enkalakkalira ye Catherine Bitarakwate. Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities, Ministry y'ebyobulambuzi, ebyomunsiko n'ebigwa mu kkowe eryo, atutte ekifo kino ye Doreen Katusiime. Tukyagenda mu maaso. Nagambye buli omu agumye munne, kubanga ensonga zetukwatako nnene, n'olwekyo oteekwa okulabika nga ozeegendereza n'obwegendereza, kugamba oziwuliriza n'obwegendereza oba nga oziraba bwegendereza, omanye omuntu gwe batadde mu kifo bassebo ne bannyabo oba anaasobola okukola obuvunaanyizibwa obw'enkizo bwe nasoose okuwa waggulu nga tutandika. Bwe tutyo tweyongerayo mu Ministry of Water and Environment, Ministry y'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi, ono omuwandiisi w'enkalakkalira ye Alfred Okidi. Njagala nkutwaleko wali mu Ministry eya Works ne Transport, Ministry y'ebyentambula evunaanyizibwa ku byentambula, bassebo ne bannyabo ekulirwa Major General Katumba Wamala, omuwandiisi ow'enkalakkalira gwe bawadde ekifo mu Ministry eno ye omukulu Bageya Waiswa. Njagala nkutwaleko wali mu Secretary to the Judiciary, bassebo ne bannyabo guno gujja kunyuma. Wekituuka mu Judiciary Secretary, bassebo ne bannyabo atudde mu gufo oba mu ntebe enengazi, erinnya liyinza okuba nga siripya mu maaso go oba mu matu go oba mu kyenyi kyo oba mu mubiri gwo, naye nga bassebo ne bannyabo omukulu Pius Bigirimana. Ewa Pius Bigirimana mu Judiciary katuveeyo nkutwale butereevu mu Health Service Commission, omuwandiisi w'enkalakkalira ye Merit Wenene. Tugende mu Public Service Commission, omuwandiisi w'enkalakkalira ye Dr. Godfrey Mbabazi. Tugende mu Judicial Service Commission, nja kutwala butereevu ewa Dr. Nasari Lukwago.
nja kutwala mu Ministry of Science, Technology and Innovation, Ministry y'ebya Science, okugamba obuyiiya oba okutondawo ebintu ebijja ne tekinologiya. Ono bassebo ne bannyabo okusinziira ku mawulire g'endaba wano. Wandibaawo akabuuza. Either ekitongole kino kyenkubuuliddeko ekya Science, Technology and Innovation waliwo obusobozi okulabika nga kyaggibbwawo, oba nga tebannaba kulabika nga bavaayo okufuna omuwandiisi ow'enkalakkalira. Nja kutwalako mu Ministry of East African Community Affairs eyeetwalidde entebe ennene y'omukyala Edith Mwanje. Nja kuddusa wali mu Ministry of Ethics and Integrity gy'omanyi obulungi nange gye mmanyi obulungi, gye buvuddeko ebadde ekulirwa Father Simon Rukodo. Bassebo ne bannyabo omuwandiisi ow'enkalakkalira ye Alex K. Okefuro. Alex O. Okefuro. Munsonyiweko. Nja kutwalako mu gwampuliriza mwana wa maama. Njagala nkutwaleko ku kiraka wa Parliament. Ekifo kino kirimu omukyala abadde aluddemu ennyo ng'ayinza n'okulowoozesa naye kankanveeyo eyo. Kiraka wa Parliament bassebo ne bannyabo mu kaseera kano akyusibwa era nga bakiwadde Honorable Adolf Mwesige. Inspectorate of the Government mu kaseera kano atudde mu kifo kino y'omukyala Kafero Rose. We tugenda mu service mu Education Service Commission bassebo ne bannyabo sikulwisa eyo alondeddwa ye Dr. Asumani Lukwago. Nkwebaza okulabika nga otuwuliriza, naye nga sinnaba kulabika nga nkusiibula oba oli awo. Njagala nkugamba mbeeko n'ensonga ze nkunokolerayo oba oli awo. Era ssemateeka awa omukulembeze w'eggwanga lino obuyinza okusinziira ku Article y'e9 mu kunoonyereza kwenkoze okw'ekikugu Gwandaba naawe ampuliriza kwenkoze ne ttiimu yange yonna okusinziira ku Article y'e9 ne Article y'e172 akatundu akasooka n'akatundu A mu Constitution ya Uganda. Era ssemateeka wa butereevu omukulembeze w'eggwanga lino okulabika nga awummuza ba Permanent Secretary. N'olwekyo ngenda kunokolerayo abantu 7 abawummuzibwa mu kaseera kano nga bano babadde ba Permanent Secretary oba babadde abawandiisi ab'enkalakkalira okumala emyaka n'emyaka, naye nga mu kaseera kano bassebo ne bannyabo bawummuzibwa oba oli awo badde ku faamu zaabwe basobole okulabika nga balima ku bikajjo sinakindi okulabirira ku bisibo by'endiga zaabwe. Omukyala asooka awummuzibwa ku buwandiisi ye mukyala Kintu Gwatudde. Ono abadde omuwandiisi ow'enkalakkalira oba kiraka wa Parliament okumala emyaka egiwerera ddala oba oli awo n'okukira Mwami Museveni gye yaakavaayo. Ye lwaki nkutwala eyo? Kankutwale ku wookubiri. Kivumbi Lutaaya awummuzibwa, Pius Wakabi awummuzibwa, Benon Mutambi omutegera bulungi awummuzibwa, David Ebongo awummuzibwa, Jane Kibirige naye avuddeyo n'alabika nga awummuzibwa omukyala oyo. Munansonyiwako omukyala Jane Kibirige
yabadde clerk wa parliament gwe nkugambyeko akoledde akabanga akawera ate kw'ossa n'ambassador Patrick Mugoya. Nkwebaza okusigala ng'otugoberera. Nkugamba weebale nnyo weebulire ddala olw'enteekateeka ez'omuzinzi z'ovaayo n'olabika ng'ogoberera ensonga ez'omuzinzi ate wano ku TV yo ennene. Kugamba weekuumireko gw'atanaba kulabika nga ate munnange otweyungako, labika ng'otweyungako tukutuuseeko ensonga oba oli awo ze weetaaga okumanya. Weeraba.